Mu kiseera kino buli woyita ebizimbe by'emulukanga butiko ekimu kubiraga enkulaakulana mu ggwanga. Naye ebikozesebwa mu kuzimba ebisinga obungi tebituukana na mutindo nga kino kiviiriddeko ebizimbe bingi okugwa ne bitta abantu. Minisita evunanyizibwa ku kuzimba n'entambula mu ggwanga John Byabagambi asisinkanye banamakolero abakola ebizimbisibwa n'ababitunda okulaba engeri y'okumalawo ebizimbisibwa ebitatuukana na mutindo mu ggwanga. They can't meet the quality. That has been number 2. And these are the only excuses they have been given. And we have been allowing not only the Chinese, even other companies that yes, import, do this, bring from outside, because we have been convinced, or they convinced us that really what you are producing does not meet the required standards. Onera abakubiriza bulijjo okwatagana ne gavumenti okusobola okutumbula amakolero mu ggwanga kubanga gakola kyamaanyi nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga. How many people are you going to employ is going to be very, very, very important on the projects which are funded by Uganda. How many Ugandan engineers are you going to have on that project? It's going to be paramount now. No longer giving you a leeway and importing all the labor from outside in the way how you want. That was going to be a conditionality on the Uganda's money. Wabula ate bo bannamakolero n'abasuubuzi bakukulumidde minisita ono ng'omusolo gwe babajjako bwe gususse obungi bwe batyo ne bamusaba abatuusiza okwemulugunya kwabwe eri be kikwatako. Though we have a clear structure where our private sector foundation in Uganda presents on our behalf. So maybe there are always instances where certain issues are not captured. We always believe that government actually owns 30% of any profitable business. You will get back 30% through corporate tax of the margin which you have increased. Just make sure the materials has good quality. Bino ebijjidde nga bannayuganda bangi banyiivu ku muwendo gy'ebintu egyekanamye naddala ebizimbisibwa ate ng'ebindi tebituukana na mutindo gwetaagisa.